okutuusa mu nnimiro ezo. Balina drip lines ezifukirira ku kikolo ky'ekimera amazzi ago ne gagenda butereevu ku mirandira. Enkola eyo ekola nnyo bw'oba olima nnyaanya, bw'oba olima kamulali, ebivaavava n'ebintu byonna ebyetaaga amazzi okugenda butereevu ku mirandira. So nga balina ne sprinklers ojja zeetaaga okufukirira ekirime kyonna ng'ebitooke, kasooli, mmwanyi n'omuddo ogw'ebisolo. Ogenda kubasanga e Lugala okuliraana Starbex, oba bakubire ku ssimu eno osobola n'okuweerezako obubaka mu nkola ya WhatsApp 0775 58 64 84. DFCU mu nkola eya Vacant Asset Financing bakuwola ensimbi, gula mmotoka, gula generator n'ebirala. Amagoba ga bitundu 10 ku buli 100 bakuwola emyezi 2 nga tonnatandika kuzaayo ensimbi ezo. Genda ku DFCU kuli okumpi oba bakyalira ku mutimbagano. Ekibanja kyabwe kiri www.dfcugroup.com. Omo multipurpose bleach taleka bbala lyonna mu lugoye ate ng'alina akawowo akalungi n'embiko omuli regular lemu ne kala safe. Atandikira ku minutes 7 okutuuka ku 7. Amaduuka wonna ogenda ojja musangayo okuva ku nusu 1,000. Omuzadde ng'onoonya gy'onoosomeseza omwana wo okuva mu primary okutuuka ku university, jangu muwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate nga lijja mu nsawo yo. Amasomero gano gali ku misingi Kereziya, Abaisiraamu, Anglican, Badvent n'abalala. Gutandika 10 okutuusa ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January okujja ojja kubeera bali ku Mengo Senior School. Ogenda kubeera n'olusiisira lw'ebyobulamu. Bannyini amasomero muyitibwa ate mutendekebwa ne ku ngeri y'okulwanyisa ebiragalalagala mu masomero gammwe. Mwewandiise, mwekwata emidaala, mwolese amasomero gammwe, mwongere ku muwendo gw'abayizi. Osobola okwewandiisiza ku dduuka ly'ebyobulambuzi bano ku Bbeeti ya Bulange ku ssimu 0709 24 82 46. Kola nga bw'oyiga ate nga bw'osasula ku lukalu lwa Bulaaya. Yiga obwamakanika, ebyobujjanjabi, kola mu hoteri, software engineering n'okutambuza ebyamaguzi. Nga buli mwezi okusasulwa $2,000 nzawano bukadde nga 9. Okuwandiisa bawandiisa okuva ku myaka 18 n'okudda waggulu bakubire ku ssimu eno abakutuusako bino ba international leagues. Essimu yabwe eri 0772 88 264. Balina ne WhatsApp 0758 gy'ofundikiridde emboozi okonya kujja n'omwozi neruka otutuukidde olwaleero nga alina byawandiika ebikusuusuuta birina akakwate ku birowoozo bye bino. Ekisooka mwami Muhoozi Najjali Gino Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako. Niwaba alina byandowoozaako okujjako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye gye tulowooza nti ensigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera. Bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimu kulabibwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne baabeera nabo tebinkwatako. Nde kimu kyokka kye mugamba bw'abanga alowooza nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okukulembera eggwanga lino nakusonga mu nagawe yasobola adde ku mulimu gwe ng'omusirikale. Ekyokubiri lwaki tayogera ku nsonga ze twogerako bw'abanga tayagala kwogera ku byabufuzi? Lwaki tayogera kutuwola eddembe ly'obuntu ku demokrasiya ate n'okuyigganya abavuganya? Kubanga gy'akomya ayogedde agamba nti omu ku bavuganya ajja kusaasaanyizibwa mu kalulu akajja. Ebyo byogerwa munnamagye ali mu magye nga ddala professional soldier. Ndowooza Gino Muhoozi bw'aba adde alina byalya oba byanywa birekeraawo, oba si ekyo aggyemu ekyambalo ky'amagye ajje mu byobufuzi. Naye si kifaananyi kirungi kya munnamagye mutendeke kyagezaako okulaga. N'olwekyo byayogera tebinjigula ttama era tebirina kakwate. Saagala na kumanya gyabyogerera. Abamu ku abo watongozza nabo ku mukago guno gwa Democratic Alliance balina gye baafubutuse mu gwe bayise ogwa Holy Alliance. Balina ekirowoozo
era mu kwagala okuteesa n'abali mu buyenzi pulezidenti bamuweeyo emyaka 3 simanyi oba namwe mukigula eno mu Democratic Alliance oba ekyo kyakomye ku geeti. Sinaba kukwataganako nakirowoozo ekyo n'olwekyo abakirina baba bakirina obaolyawo kibeeramu ebyo ebirijja tuba tusobodde okufuna entabagana nabo. Dokita, ekimu ku bintu ebikulu lwaki kyabulabe ennyo bannansi otabwe bamwaganya kweta birowoozo, nti balina ebirowoozo bingi nnyo, ebimu babireeta mu kwagala, ebirala byakutya nakwekengera, ebirala byakugamba nti waki tuweeyo omuwendo guno, naye ebirowoozo byonna tebirina mwaganya okusobola okuttanyizibwa obulungi mu bubi bwabyo. Naye ekyo ekirowoozo sinaba kisanga. Ebirowoozo ebyange nalandula bwe bisimbye. Ekisooka okwogera ku mateeka ag'ebyokulonda n'okujjulula obukulembeze, political and electoral reforms. Awo wali ekinyusi wenjagala okukwataganya ne bannange twogere ku ebyo ebisoboka, era bwe ndaba omunnabyabufuzi yenna ategeeza eggwanga nti ebyo si bikulu naye ogenda mu kalulu kyekikulu, manya nti ebyobufuzi abirimu nga kinyumo era tafunanga budde kwebuulira bugazi bw'ebyo bye tuyiseemu. Mbadde mu bululu bungi nnyo nga eyesimbyewo oba ngaawagira mu ekyo sayike eziyise 7-6 muzo mbadde active okuva ddala mu CA nga nfuuse musajja mukulu asobola okulonda. CA nali wa myaka 18, nyinza ogansagoberera nnyo, naye akalulu akaddako aka 96 kansanga mu University. N'olwekyo ngoberedde nnyo ebyobufuzi n'ababikola n'abakakaalukanya. Era ensonga lwaki olumu twetwaliza bannaffe Dokita, abantu abamu bwe twali tuvuganya nabo mu 96 abaatukuba amayinja n'otwogera ebisongovu katukola nabo ku ludda oluvuganya. So ebyobufuzi engeri gye bizze bitambulamu tulina okumanya nti abantu bajjulukuka, naye okujjulukuka mulina okwogera nabo. Nze ndi mu paalamenti nyina ababaka bangi aba NRM nga bali mu NRM naye nga batambulira mu kutya, era nga bawe essuubi nti eggwanga lisobola okukyusa obuuvu netambula bulala, balabanga essuubi weeriri. N'olwekyo bannayuganda ne bannabyabufuzi okutyaŋŋana n'okusongebwamu buli omu okusonga munno olunwe. Kati nagambye nti twogere n'ab'NRM. Ab'NRM bwe mugenda mu iPod gye mubadde ebbanga lyonna mubadde temutula nabo, mubadde mutula n'abaani mu paalamenti bwe bayingira baba beeyambudde NRM. Ndowooza bannabyabufuzi balina okugyawo obukuusa. Kyesikkaanya nakyo ye muntu yenna okugamba nti agenda kuteesa ne General Museveni ng'omuntu oyo aba anoonya mulimu. Okuteesaganya ne bannaffe bano betutakkaanya nabo tuze tukyogera lunyera nkiddamu, kulina okubeera mu mbeera ennambulukufu, structured meeting eriko agenda. Naye temunabagenda mu meeting musobola okusooka okwerumako nti tutwale agenda kikubanga meeting esooka tukkanye ku agenda. Kali mu opposition munagikanyizaako ate mu lukiiko lwawamu. So bwe njogera ku nsiisira ennene oba omuti omunene oba tenti ennene tutule wansi twogere nga opposition mwe muli n'ebyo. Ekyokubiri, temugenda kuyogera ku bwogezi n'okuteekawo embeera okuwaliriza bibeewo. Mu byobufuzi tebakugabira bugabizi mwaganya mwokolera obanja bubanje. Olina okuteekawo embeera ekkirizisa oyo alowooza nti w'amaanyi nnyo n'atandika okweraba mu ndabirwamu ey'obunafu n'okutegeera nti alina okuwuliriza. Naye mugamba nti mukyogereko bwogezi tugenda muggyako obuyinza bwe mukyogerako bwe mugenda bwe munywamu bwe mubongoota. Ku nsonga eyo yennyini okuteekawo embeera kuba okuteesa kwonna olina okujjamu ng'ozitowa. DA kisinde kipya ndowooza eno tugenda kukwata wiiki yakubiri. Omuzinzi ogwo gw'oyogerako mugenda kugukola mutya, kuguzimba mutya okukaka oludda luli okutuula mwogere ku nsonga ez'enkulu? Omuzinzi teguba mu nsawo ya muntu. Bazimba muzimbe mu ngeri gy'okwatamu ensonga n'engeri gy'ozanjulamu eri banno. Era omuntu yenna bw'aŋŋamba nti talina budde buwuliriza aba ategeeza ggwanga nti n'ebigenda maaso tannaba kubitegeera. Nze kindiko ku ssaawa eno abatakkaanya nange ku birowoozo byange mbawe ekitiibwa, naye mbasabye olukusa lumu nti tutule ku mmeeza bawulirize kyembawa. Nabo bambuulire bwe baŋŋamba nti tulinawo ekkubo eryamangu erituuka ku mugga eryange eryembadde njala okuzimba erya koolaasi ng'enkumbi njizaayo. So ekikulu kya byonna mu kuwuliziganya bwe tujja okuzimbira amaanyi. Ffenna abagamba nti tukolagane, buli omu ajja n'omugugu gwe ogulimu ebyenjawulo. Waliwo abalina emigugu
egy'ensanafu, endala gya kaasa, endala gya busiisi. Emigugu gyonna tugireete tusalewo tugambe nti omugugu gwani ogulimu ebisobola okwetikkika. Buli kibiina, buli formation, buli kisinde kiyina ensonga zaakyo, abantu baamu buli omu n'ebizibu bye. Naye natalozezza ku bizibu ebimala okugamba nti tuwuliziganye. Ng'abo tebannajja mulinayo enteekateeka oba kwetooloola ggwanga okuzimba omuzinzi ogwo? Olunaku lwajjo nategezezza eggwanga mu lukiiko lw'amawulire nti wakati nga maze okuwandiika amabaluwa ago gwe nasabye gagende eri abakulembeze b'ebibiina ate n'ebisinde eby'enjawulo, era nategezezza nti ku ntandikwa y'omwaka tugenda kutandulula ku bigere tuwuliziganyeeko ne bannayuganda abali mu bitundu bya ggwanga eby'enjawulo. Abantu bangi tebawe bamwaganya kuwulirizibwa. Bannabyabufuzi naddala ababaka ba paalamenti abasinga gye baba banafu. Ng'oggyeko okugenda mu ntaana ne basima entaana n'okuziika n'okwaba ennyimbe, tebalina budde bwe baba bantu kwogera ku bukulembeze nange gye bakulemberwamu. Walina okubeerawo abantu abali orderly, abali organized, wabweru okuba akalulu okugenda okuwuliriza bannansi. Bwe nvaawo nengenda n'onkuba olukuŋŋaana mu kisaawe erira, mpulira ddi ebirowoozo bya bannansi. Wetaagawo enkuŋŋaana ez'enkizo, town hall meetings, okuwuliriza ebirowoozo by'abantu ebisengejje, ebisunsule. Ogumaganya teguliiwo. Mwami Mao ne banne baatulimba nti bagenda kuteekawo Constitutional Review Commission. Singa yali eteereddwawo gwandibadde mwaganya munene eri bannansi okuleeta ebirowoozo byabwe. Bwe nagenda mu paalamenti n'ebirowoozo byange ne nsaba olukusa lwa paalamenti onaba kumpeebwa, nalina puroguramu ng'eri nti bwe mmala okufuna olukusa nga ŋŋenda mu bantu nabo birowoozo byendeese babikyuseemu, babijjulule oba babigaziye. Naye tewali tteeka liŋŋaana kugenda kwebuuza ku bantu nga sinaakuweebwa olukusa, kubanga ekyo eky'olukanga lwa paalamenti kiri mu mikono gyange, naye eky'okugenda mu bantu kiri mu mikono gyange. So ekyo ngenda kukikola, nakyo kiyambeko okuzimba entunnunsi y'ebirowoozo bino. Nze mmanyi lwaki bannabyabufuzi bangi batya. Bannabyabufuzi bangi balwanirira bufo bwabwe nakasipesi mwe bali. Ndowooza eggwanga ddene n'ebyokukola bingi nnyo eri bannabyabufuzi abo bali mu kutiitira bendaba ku mitimbagano, balwanagana n'ebigambo, n'abadde baafa bali mu kuzuukira. Kikulu nnyo nti ebirowoozo byendeese bizuukusa n'abafumu by'obufuzi ku ssaawa eno. Ekyo kye nali njagala. Ekyo kye bayita ebyobufuzi opposition. Tosobola kubeera mukulembeze mu opposition avuganya mu ggwanga lyonna ng'ovaako mabega. Enkola y'abavuganya mwe mulina okubeera mu maaso baabo be muvuganya. Naye tukkiriza ffe tube nga tuvaako mabega. Bwe twekana mukkona ntuulawo ne tusibakeka ne tutuula tulinde ate abatufuga bye banaaleeta muba muvuganya ki? Okujjako nga mubayambako obuyambi kutufuga. Opposition erina okubeera mu maaso gaabo abalina obuyinza. Ebirowoozo byabwe gavumenti nga yeerwanako. Tutuka tutya mu mbeera ate nga ffe opposition tuli mu kwerwanako okunyonnyola abantu. Katudde mpuliriza.